mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwenyigaye tulabe oteeka otya ensaano mu bizigo ebyo. Osobola okukola akazigo ng'eddagala ly'otaddemu oyagala obeere ng'olyesiigako ng'ogenda ku mulimo, oba ng'eddagala ly'otaddemu oyagala obeere ng'olyesiigako ng'olinako ddiru gy'ogenda okutula, olinako gy'olaga n'obeera nga weesiiga akazigo ako k'otaddemu ensaano ey'enjawulo. Kisinziira ddagala ki ly'obeera okoze, naye ng'ebiseera ebisinga ebizigo bigenda mu ddagala eryo libeera ery'emikisa oba erijjanjaba olususu. N'olwekyo njagadde tulabe kayiteeka amazzi ku sigiri oba ku kyoto gatokote. Bwe gatokota nkusaba ofuna akalagala ka gonja. Akalagala kano ke kalina okusooka wansi mu ssefuliya nga bw'olaba. Omugaso gw'akalagala ka gonja kano kagonjoola ebyo byonna ebiyinza okulemesa eddagala lyaffe tugenda okuteeka mu bizigo okubeera nga likola. N'olwekyo akalagala ka gonja kano kakulu nnyo okukasoosa wansi ku ssefuliya k'otuuzaako ebizigo byaffe nga bw'olaba. Biteeke mu mazzi nga gali ku kyoto ng'omuliro mutontono, bibeere nga bitokota, amazzi gabeere nga gatokota, ebizigo bino bisobole okusaanuuka nga bw'olaba. Bw'oba okola eddagala fuba okulaba ng'ofuna ekizigo ate nga tekiriimu ddagala lya abo, kitegedde kwe weekolera akako. Kati bwe bisaanuuka nga bw'obiraba, kwata ensaano yaffe beera ng'ogiteekamu. Ndowooza olaba ofuna akantu oteekamu nga bw'otabulamu, oteekamu ensaano nga bw'otabulamu. Bw'omala okuteekamu ensaano bulungi, birekeemu bibeeremu eddakiika nga 5 ng'otaddemu ensaano, n'oluvannyuma bisitulemu mpola mpola, biteeke mu mazzi agannyogoga biddemu bikwate bibeere ng'ebizigo bwe bibeera. Bw'otyo oba okola, oba osobola obiteeka mu firiigi weba kweri, biteeke mu firiigi wansi eno ewannyogoza bisobole okwanguwa biddemu bikwate bulungi. Bw'otyo bw'olina okukola ng'oteeka eddagala mu bizigo. Ensaano oteekeddwa ogisekula n'ebeera ntono nnyo nnyo, ogisekula nga bw'osengejja mu kasengejja. Bw'otyo bw'oba okola. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.